Kamu wetuba tunyumya abantu abasinga beebuuza kadongo kamu kyeki era lwaki tumuyita kadongo kamu naye ng'oyita mu programu eno olunaku olwaleero genda tegeera kadongo kamu kyeki kadongo kamu ajja atya era lwaki ayitibwa kadongo kamu naye nkusaba nti nfollowinga ku Facebook, TikTok ne ku YouTube, subscribinga ku YouTube, gabana emboozi zino ne bano teekawo kyoyagala okwogerako oba ekyo ekirowoozo kyo okuva mu kino kyolabye mu programu eno teeka mu comment section. Tubasaba nti naffe tujanjawaze ebintu byaffe oba oliawo tunaasobola okubeera nga abasajja ab'ebintu ebirala. Channels endala zitambula, abali mu channels endala zitambula, naye ffe ab'akadongo kamu oba oliawo tetwekaabidde kubanga bagamba nti wofuna akukaabirako ate gwe okaabiranga ddala. Nze Muzungu David ndi ne muganda wange nsaba atubuuzeeko. Neyanziza nnyo Muzungu David. Amanya n'eddoboozi nze Saazi Vincent. Vicento de Grey. Nkozesa okutu emirala. Okay, Vicento de Grey. Si gwe mulundi ogusoose okuba naye, twali tubaddeko naye wano emabegaawo era ndowooza mmwe abazze bagoberera byenkola w'oyita ku YouTube channel, onoogenda ku Facebook, n'ogenda ku TikTok ebya Muzungu David, osobola okuba nga omulaba era nga alina endongo eno. Ffe mu kisaawe ky'okuyimba omudongo kye tumutegeererako nti mudongo kyali ekyo ekigambo kyalabika ng'ekivumo naye kati gwafuuka omulimo ogwalungibwa. Tutegeerera ku ndongo eno. Vicento, njagala olage abantu ki ekikuyisa Vicent de Grey. Ekimpisa Vicent de Grey erinnya liva mu Vincent. Yes. Kati nali awo kale biwanvumu naye Vicento kiva mu Vincent kuba lyerinnya lyange. Then the Grey era ndowooza kkala yange ondala ni mwaka gwe. Kati nkulabye olina luno ndowooza lwe bayita olutamba. Yes. Lwe bayita olutamba. So njagala olutamba lwe luno lwe okwata gundi eno zino enkoba lwe lutamba. Kati wezimala woba ozigasse ng'ozikubidde wamu ne zikola eno endongo. Kati njagadde osooka otuweemu akatwanjula oba oliawo omuntu ategeere Vicent de Grey ekintu kyakola. Yes. Njengeke baana ba kitange leero obukyanga bantamiza. Muganyegeke baana ba kitange leero obukyanga banta. Nange nafunye omwana w'omuzungu malidaadi ekimyulo omuzuuli wekuba kusoma bino bigezo byadda nayitidde na mu first grade. Nakwanya omwana w'omuzungu anti nawe yegwe muzungu. Tweyongereyo. Yes. Tweyongereyo. Nakwanya omwana w'omuzungu malidaadi kimyulo omuzuuli nawonya obuwala obubadde buntabaza. Nze nawonya obuwala obubadde buntabaza banange nasomosa olumbe lw'obuvenge nyini ne bunvuma ati ndya neffene wensindulira omwana w'omuzungu sigenda kudda mwali mwanyiwa dda. Butabasiibula nali ntegese byange nzeera kati ntambula kirodi ndabirira mwana wa muzungu. Kati lwaki woba okuba akantu ako? Kubanga nange oba oliawo ndi muntu alina omusaayi oba oliawo n'abalala balina omusaayi ndina anjagala. Waliwo ali aneegomba aneegwanyiza. Nsaba okuba akantu ako ng'oteekamu kirabo. Oteekamu kirabo kubanga omuntu gw'oyagala kibeera kirabo kyo. Onteeremu kirabo kyange.
kirabo erinnya yes oteekemu nti kirabo kya muzungu obeere ng'oku anti ffe mu ndongo tuli creative nti omuntu awantu wonna ayiyizaawo oluyimba kati gwe togenda kuyiiya naye mu luyimba lw'okuba fikisingamu ekyo kyengo tugende mu maaso. Nakwanya omwana w'omuzungu kirabo wuuyo ekimyula omuteefu bwekuba kusoma bibyo bigezo yadda nayitidde na mu first grade nafunye omwana abamwana wa Muganda sikyo nafunye omwana w'Omuganda malidadi ekimyula omuzuli bwekuba kusoma bino bigezo yadda nayitidde na mu first grade wuuyo kirabo omwana w'Omuganda nzeera kati tambula kirodi ndabira mwana wa Muganda omwana omutono omuwanvu kirabo bambi omuteefu nze kakati njogeza ssuubi nawonyeravu yabaki Bonat nawonye yavulamba gendo mbi batayinga mpanjagidde Mungu batayinga mpanjagidde Mungu ankolera ebyewuunyo ndi musajja nga nzunze n'abayaayi kati nafunye kirabo eno oye Vicente Dagre musajja musinyi wa ndongo muyimbi era gwe alina bizinesi yonna osobola okubeera nga omuwa bizinesi alina TikTok channel olina YouTube channel YouTube weri mpozi Facebook yetanaba YouTube channel bagiyita batya era Vicente Dagre Uganda Vicente Dagre Uganda nsaba mugende mumuwagire asuna endongo eno nga waateekako ebintu bye bino ebyenjawulo byakola nsaba tugendeyo tubeere nga tumufollowinga tusubscribinge tubawe business ensi gyeraga eze ku social media TV ezo tugenda tuuka nga zeeraba kale mbasaba nti abaana nga bano tubawe omukisa nange ntwala omukisa guno okwebaza abakalina pub ekyengera nti mwebale kubanga mwerekereza ne mubanga batuteeka mu munaye kasimbi okubeera nga tusobola okubeerawo data wa buseere okutambula wano nawali kalina pub ekyengera ekifo ekyo kyakusanyukirwamu naawe ofiisa obudde obusanyuka yes kati osobola okubeera waka omuntu waba ng'owulira ngo oyagala amaka ag'okubiri okuva ku gano ag'ewaka osobola okugenda kalina pub olina omuntu ngo oyagala sanyusa bwongo oyagala sanyusa mubiri ku kalina pub n'emizannyo egy'enjawulo najjo weegiriddeni ku byensoma tulina Kikaya College and Vocational School basangibwa ali ebulenga ku 7 osobola nabo okubeera nga otwalayo omwana bamubangule ku secondary basomesa arts ne sciences badde ne boarding kati ku vocational emirimu gyonna egy'omuntu bagirina tulina St Michael Educational Center basangibwa ali ekiwanga mukono nabo osobola otwalayo omwana ono ayavula obwavuzi okutuuka kwoyo ew'ekyomusanvu basobola okubeera then tubeera na N&M Express Talazo Masters abo babeera mu kuyonja bijja mayumba bakola zino basobola okukolera embalaza oyagala kiyungu oyagala kinaabiro kabuyonjo bakikola nga kiri mu Talazo era abakulu abo betuli nabo mu nteekateeka ez'okuba nga tuddaabiriza baganda baffe abaatugendako so Vicente Dagre webale endongo kikutwalidde ebbanga ky'okubanga oyiga endongo eyo banga ndowooza okugiyiga oba ogiyiga kyantwalira omwezi nga gumu wafuna omuntu tandika okukwata zikooli kati omuntu yenna ayiga endongo biki byalina osookerako ekisookera ddala mu byonna olina oba nga ogirina endongo nze yino njirina sibyakuveeri nti ate tekuyiga ndongo nga tolina ndongo nange yino njirina yes kati awo bwajja ekigere ekisooka oba okirinnyeeyo yes
kati wenvaako kubanga njirina kiki ndina okuzzaako ekirala ekyokubiri olina obaako kale n'obudde obutonotono bwogiwa yesebo obudde ndowooza nabwo weebuli kati ekirala byebyo si byamaanyi nnyo okay kati nange mmanyi ogisuna ogiwulira njogezezza naye ogatta emboozi eyo mukola mutya okubeera ng'osobola okugatta kati ng'olwo oluyimba lwovaawo okubeera ng'okuba olinawo oluyimba olulala lw'omanyi okuba luyimba ki nyimba nyingi waliwo awo mba ku musawo nyimba ezo ez'abasudde kati waliwo Tereza ow'ebbina eddene ze zimu ku nnyimba ezaakubibwa ku acoustic. This is an acoustic guitar nga zaakubibwa ku gita zino enkalu ng'owulira gita ng'ekola ki ng'eyatula njagala rhythm guitar so naye nga mu luzungu zino zibeera acoustic nti teri mu masanyaze teri muki gita enkalu kati Tereza ow'ebbina eddene wa mugenzi jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Sebadduka nno yali awaana mukyala we Tereza yali waddala yatufaako mu twagenda ddi mu COVID 2020 yafa 2017 ne bamuziika we Bunamwaya Tereza ow'ebbina eddene gwe yali awaana era olwo oluyimba ze zimu ku nnyimba ezasinga okubeera nga zitunda mu mayinja kubanga kigambibwa nti omu Opera Tom Tom tiyatunda entambi ezitakka wansi wa mutwalo era awo ku Opera Tom Tom yalina ekitebe kyayo mu industrial area eyo kampani yali kati ne babeera n'edduuka ng'edduuka eryo liri wano mu Gonti lyali ku Market Street kati jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Sebadduka ng'ajjawo buli Lwakusatu n'atuula awo ku dduuka just abantu bamulabeko bagule ennyimba so nsaba otukubiremu Tereza ow'ebbina eddene era ogenda tusomesa ng'omaaliriza biki bye musinzirirako kubanga nange gita yino njirina nga wenjikutte wano nsobola ogisuna naye okugatta nemba nga nsobola okugjamu ekyo njagadde ekyo ogezeeko otusomesa Tereza bamukubira mu kodi ki Tereza ali mu si tuwulira coding naye abantu bayinza okuba nga tebabitegeera nange mbiraba biibino kuno wensanze nze wenkwata nsobola n'ogitugaano bwenti wano nga weeri wokutte wonna awo nga tutransfer nga tokyusizza gundi eno yonna nga oba tozze wano oba wano nga tokyusizza wonna ng'oli wano oba musi okay kati tukubiremu Tereza ow'ebbina eddene tulabe Tereza ow'ebbina bwendayira Tereza yabonge nonge nerabye olonsuna nenkoba ennene n'obutono nga nsuna ne Tereza nga zina Tereza weberere mwana tosobola kusirika nga ndi mukuba ndongo n'otazinamu situkoziremu naawe leka ate cekkera oti amaaso ga Tereza maama kimyaso kyennyini eriiso lya Tereza maama likirako enjuba maama ow'ebbina eddene ow'ebbina eddene ow'eriiso eddene lifaanana enjuba yinyabo yayediya ne bw'olabakoze naku zino Tereza mwana wa nnyabo nzise kubanga onyumirwa engoye kumu maama ow'ebbina eddene bw'oyambala busuuti gy'olina gwe Tereza baliwo bakira bw'oyambala duresi gy'olina gwe Tereza baliwo bakira
maama newoba ku mbaga gobakira newoba mu kkubo gobakira ne mu kereziya ennene gobakira ne mu kereziya enkulu gobakira ofaananya nnyabe munye Tereza ofaananya nnyabe munye senjagala kugambe kyendowooza Tereza likangula ebbiya tekemu akaseke omunywe ng'ozina ngazenkuba gita senjagala kugambe kyendowooza Tereza ntwala mu bakulu bansalire embibawe diyonzise. Kati ekizibu kya Ssebadduka kyali ki? Yali ayagala kulaba Tereza ng'azina oba kyekyali ekizibu? Tujja kumenyana ebigambo byange nga gw'otudde butuuzi. Okay, kati oyo ye jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka. Ekiseera yakiyingira 1957 yafa 1997 nga 15 Desemba. Omwaka nno 1997 gwatutwalako abayimbi baali bayitirivu. Okusinga ffe tumanyi Hamani ne Livingstone Kasozi. Ne Ssebadduka yafiiramu ogwo gwenna. Ssebadduka naye wa 97. Waliwo ono Godfrey Muwaya naye yafa 1997. Godfrey Muwaya ye Kayanda. Kayanda yafa mu Gwakusatu oba nga 23 24 bwatyo naye n'atugendako. So bangi. Then waliwo ono omuguzi w'ennyimba HK Hassan Kasule yayimbibwangako nnyo era ndowooza yagula ne teepu eno ye Hassan Kasule naye yafa 1997. Embasa erabidde yafa nga mu Gwamunaana. Yaziikibwa oba ekyalo bakiyita Kituggulu Butambala. So kale baganda bange mbasaba nti tusubscribing. Nkyali ne Vincent Dagre. Osobola omunoonyaako ku YouTube ne ku TikTok. Ate oba oliawo gwe alina bizinesi osobola naawe okuba nga omunoonyaako n'akusitikingira akantu ako mu bintu byakola. Musajja ndowooza owulira engeri gy'ayogeza endongo. Kati Vicento, omuntu ayagala okuyiga endongo, ogambye ekisooka olina okufuna endongo yiino nze ngifunye njirina. Ekyokubiri n'obeera n'obudde nabwo nkugambye nti mbulina. Kati njagala kubeera nga nva mu bino kubanga nkugambye nange buli omu asobola ogisuna nga buli muntu nti asobola okuyimba, naye ekyenjawulo nti okugatta ebigambo ebyo biveemu ki amakulu. Kati kyekino ngatta ntya kati okubeera nga nvudde mu bino ebyokusuna kiyumba anaagwa nemba nga nsobola okubeera nga nkijjamu amakulu. Kati gita eno erina koodi mwetambulira. Kati oyigiriza muzungu ng'akwata atya? Kati waliwo koodi gye bayita C eriwa? C olabe nga kati gita olina ogifuula free. Bina abali eyo gita ogikwate nga kale eri free togisaako nyuma kati ate nga lozo zino zisse wano kuba ze zikuwa support zezisuna. Kati eno ye code C eno. Anti ndaba gw'okutte lwe luliwa? Lusse ku namba 2. Ku namba 2. Okay, namba 2. Lusse wano. Then bwati lusse wano. Namba 3. Lusse wano. Then lusse tugamba tulusa wano then lusse ndala lusse. Kati code C. Oba tofaayo kuba eba entandikwa ogenda okimanyira nti okwata C eyo oba tokwatidde emu eno oba ogibuuse erina osigala nga evuga byayo ye n'eyokusatu. Yes.
oziwulira mba nzikutte bulungi zonna kati mu kadongo kamu tuba tukuba string emwemu okay. Eyange nga tebuzenge eyo erinamu ekizibu anti kali olina okuba eno tusooke tuddeyo kati zino engalo zenagambe zinobeerawa olaba oti bwenti kati teeke kati guno luno lukuyambako kuba zino ensowa kitegeera kati okuba then luno lwe lukuyamba okuba zino ez'owansi okay. Zino z'ofunyiza zino essatu zikuba zino eza wansi zino ze zikuwanga support okay. okusinziira okube kati zino ebbiri okay. zezikuba so mu bufunze tyendongo we tuba tugikuba tukozesa engalo zino ebbiri zezikuba luno ne luno waliwo abongerako luno naye tikirina buzibu naye nga zino ziba zezikola luno na luno kati womala zino essatu zikuwa support nosi kwegamba kuginyweza nti newoba kitegeera kati noku eyo sige nkutte kitegeera anyway baganda bange buli mulimu gulina ebikutwala era kyekyo kyenkugamba nti singa osanga ngaeyo omuntu nga akutte endongo eno muwe ku kitiibwa okukwata enkoba zino okubeera nga asobola okubeera nga ajjamu ekyo ekintu ekyo gwe kyowulira eyo nsuubira nti mulimu ogusaana okubeera nga gukola ki guweebwa ekitiibwa. So Vicente okutta egitaayo bwetyo tugenda kugira nga ffe tugenda kubeera practical kati ali eyo oli mumuyigiriza nze ogenda kunjigiriza offline off camera tugenda kutwala obudde kubanga ndina okuddamu nga nsobola ogikuba nali Kafeero Junior yansuubiza okujja nkyalireko ampa obudde anjigiriza ekintu kino naye sinamufuna. Okay, kati Vicente Dagre tugendagenda ku luyimba olulala so far tusookedde mu mwana w'omuzungu olwa Prince Jopo Kafeero then tuzizaako oluyimba lwa jjajja w'abayimbi Christopher Ntegesa Badduka oluyimba lwa Tereza. Luyimba ki olulala lwe tugenda okubeera nga tugendamu? Luyimba olulala kati ndina ekintu kino ntera okiraba abasinga eno gye bayita tebagiyita cramp okay. Kati ffe wano fe abagiyita cramp kati cramp ya makulu ki? kati kano eno kakuyambako okunoonya ki kugamba eddoboozi mwoyimbira nti oba kati omwana w'omuzungu luli twamukubidde wano kati lwaki gwe tokasibyeko? kati awo bwembadde nyimbira nze nga nze kati naawe woyimbamu eddoboozi eyo lisobola okukyuka nina okukassaako bweba lisituseemu nga lisituseemu waggulu ba nina okukassaako netwongera kati gyokomukateeka wano eddoboozi likyuka okassa wano likyuka okassa wano likyuka mpaka eno waggulu kitegeera. Cramp eno ekomawa woba ogiteeka okwo? Kisinziira gita kati kimanyi kakomawo okay. kitegeera kati gyokumuteekako okay. So bwe tutyo tugendagenda mu luyimba olulala Vicente Dagre eno katusooke tugiwumuze wano.
Okay. Aha, tugende. Kayimba kano kali kani ani ono yagenda mu Busiraamu Agwe kakube bukubi Sulaiman Maya Vincent Segawa. Kasisi twakakoye mutuyiiza obuyimba obulala tubayita abayimbi abakugu naye obukadde twabukoye bakazi batumwe eŋŋamba bwe bantumye kati nfubyeko okujja abasajja bayogedde bigambo mbusisiri bakakoye mufuneyo akapya kasaana kasisiriko kasusse bukadde sikabi nti obate kafu naye obukadde bwakasuse kaali kalungi baana battu naazina obulungi avaawo kakyusibwe muvemu akalala paati tweyo tugirinze abatambula mmwe munansiima nti ddala oyogedde ensonga omuyimbi gwe wasanga ekkololo omulimba leero ne kuweeno kibuuzo kya buli omu gyali lwaki muyimba kamumbuuza okumanya sisiri ke kayimba ettoolo mu busogako ne mu Buganda. Sisiri twakakoye mutuyiiza obuyimba obulala tubayita abayimbi abakugu naye obukadde twabukoye mufuneyo akapya akasaana. Okay, kale baganda bange tukyagenda mu maaso. Oluyimba lwa Vincent Segawa zezimu ku nnyimba ezasookera ddala okubanga zimutunda. Sisiri yatabuka nnyo. Ndowooza yajja n'oluyimba baaluyitanga akati akasambya lwe luyimba olwamuleeta mu kisaawe ky'okuyimba, naye breakthrough ye yali ku luyimba lwa Sisiri 26 nga 26 najja n'akuba ensi n'akuba akajja, era ndowooza teyadda mabega okutuusa ye we yasalawo endongo ngiwummuza nkutte ekuba eddala. Kati akola bityo omuwulizaako kintwalira ebbanga kintwalira ebbanga kubanga naye ndowooza ali bize nange ndi bize. Naye nasemba kyemanyi gyali singa wabeerawo ekikyamu kyonna kibeera kyangu. Nasemba okubanga njogerako naye yankubirako essimu last year, yali yambuuza ku Angel Second awe yalwalira n'abeera admitted, yali ayagala ategeera wawaali agenda amulabeko, ekitegeeza nti yasigaza omutima gwaki gwa Sseruganda gwe yagusigaza. So Vicento, olwo oluyimba tulukubidde mu kodi ki? Era yemusi tulukubidde mu C. So enesooka ye C, eddako kodi ki? ba F. Eba F. Luyimba ki lwe tusobola okufuna nga luli mu kodi ya F? F kisinziira kale engeri gy'oyimbamu kitegeeza. Ekitegeeza ekitegeeza nti gw'osobola okukyusa bali kye baakola ng'oli yalukubira mu C gwe n'olukubira mu F. Kati tugezeeko luyimba ki lw'ogenda otuyimbiramu oba luyimba ki lw'ogenda otuwa nga luli mu kodi ya F? Ongeza eddoboozi. Mukyala Mugerwa kabasutte nteera wano akantu kakyusa. Basudde omulimu omulungi gwe nagabana batuusengako emboozi n'amawulire nzira mukkakasa bye nayogera nti omulimu gwe neewanja gukola. Eno emboozi gye nnyumya wano si kye kimu n'ezo ze nnyumyanyumya nayizeyo engeri empya gye mbisengeka kati nnyumyamu byokka ebyo ebitutumula. Ndowooza Mukama kyavudde anzijukira neefuuka mukwano gw'abanja olw'okuyimba byewuvuddeko nga n'abayimbi bavumwa balangira obwavu n'obugwenyufu. Ekyo nkigumiza n'amaanyi kikasa endongo si eyo n'onaaba oba watondebwa. Nandazze nnyo kanzireyo kaboozi
yebasse Luganda musa omuti ebiro bino. Tweyongere. Tugende maaso. Hey. Mu nnaku enkulu ezimanyiddwa mu mwaka mwe muli ne Kulisimasi ebaako okucakala. Mukyala Mugerwa lwensooka okumulabamu ndongo gye twali tuulaze okudigida. Mwami Mugerwa mu kikeesa teyajja, olwo olusujja lwe yalina teyasobola. Omukazi wabuuse ebbeere neyeetala, nze nensanyalala n'omutima ne gukuba. Nembuuliriza nzuule ebba mugule, awo enkafunira nti ali wakati yazze. Nasooka neekuba pulaani kwe kugifuna, neekwata mu nsawo nenzigyayo omutwalo. Nensooka mbalako 5 nenzimukuba, awo ezisigaddewo nengugula ng'omutami. Ensimbi ziruma okuzirya ng'eyazibba. Bakulimbe no. Kati waliwo we yagambira nti omanyi obuyimba bungi. Yagamba atya? Bwe waayita ennaku neŋŋenda okumulaba, muganzi wange waafiiriddwa omubeezi. Tubeera tunyumya mu lusuku ewazibu, n'ambotolera ekyama kye yakusika. Nti mujjeewo oli abadde atutabula, twagalane bulungi ewatalina kwegeka. Yaŋŋamba nga bwanjagala ennyo okukamala, kyavudde anzigirawo enkonge eri etutabula. N'aŋŋamba nti olumba olumala okulwabya, bwe waayita ennaku anaabeere eno wange. Nenja mpuliriza nga n'akameeme gakuba, neyeeteteggula nsimba ennyo obutemu bwe, neyeeteteggula nga nnyumiza mmukeneka. Olwamala akaboozi ako ne musiibula ne mulagaana olunaku olw'okudda okumulaba. Nagenda nkirowooza Mugerwa okufa atyo, ne neesalirawo n'omutemu okumuleka. Olwagoba ewaka kwe kubaka ekkalaamu, eno